Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda balungi. Mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era nga nsaba Mukama atukulembere mu bubaka bwa leero, bubeeko gwe buyamba eyo omuntu ow'omunda okwongera okukula, okwongera okubeera nga tuwuliriza Mukama Katonda n'omutima gwaffe, nga tufaayo okugondera ebyo Mukama by'ayagala tukole, bye tuwulira mu mutima gwaffe Katonda by'atugamba bye tulina okukola. Kuba Katonda ye tumuwulira na mutima gwaffe, buli muntu nga kinnoomu Mukama abaako ky'amubuulira era ky'amulagira okukola mu mutima gwe. Era buli omu n'asalawo okuva mu mutima gwe akole ekyo ekisaanidde oba ekitasaanidde, naye nga mu mutima gwe buli omu Mukama amulaga ekituufu ekisaanidde. Buli omu Mukama amulaga ekituufu ekisaanidde, era buli omu alina okusalawo nga bw'aba ayagadde, naye ng'amazima Mukama agamuwa ku mutima. Kakibeere ekigambo kya Katonda. Oli asalawo na mutima gwe n'agamba sijja kuwuliriza oba sijja kusoma Bayibuli oba sijja genda kkanisa, naye ng'amazima agamanyi Mukama ky'ayagala akole. Tujjukire Bayibuli egamba ffenna weewaawo amadiini ga njawulo, naye Bayibuli egamba ekiseera kigenda kutuuka abo bonna abakkiriza mu Yesu Kristo wadde amadiini ga njawulo, ffenna tugenda kubeera omuntu omu, tugenda kujja wamu, enjawukana ziveewo, tubeere omuntu omu nga Mukama waffe Yesu Kristo ye musumba waffe. Tubeere omuntu omu, oyo omuntu omupya ow'omwoyo. Ekkanisa emu, ng'era ekkanisa eyo egenda kubeera ku musingi, egenda kuzimbibwa ku musingi gwa bannabbi n'abatume, nga Mukama waffe Yesu Kristo yennyini ly'ejjinja eryo eriwaniridde ekkanisa. Ekyo tukisomako mu kitabo kya Ephesians chapter 2 verse 20. Ekkanisa ejja kuzimbibwa ku musingi gwa bannabbi n'abatume, ng'era bannabbi Mukama bajja okuwa okubikkulirwa, ng'era abatume Mukama bagende okuteekako ekisa okusobola okuteeka ekyo bannabbi kye bafunye mu kubikkulirwa okiteeka mu nkola, ekyo ekisa n'okumanya tekugenda kujjira ku batume ba Mukama. Era omusingi gw'ekkanisa eyo gwa kubeerawo olubeerera emirembe n'emirembe. Eno ekkanisa egenda kubeera mu mitima gy'abantu, mu mitima gy'abo abaneewaayo okunoonya Katonda mu mazima ne mu mwoyo, era abo be bagenda okubeera abaana ba Katonda. Abaana ba Katonda Bayibuli etulaga mu kitabo kya Romans chapter 8 verse 14. Abaana ba Katonda be baani? Beebo abamusinza mu mwoyo. Bwetyo Bayibuli weeyogera mu kitabo kya Romans chapter 8 verse 14. Be baana ba Katonda. Tujjukire Yesu Kristo yajja otulokola, otuwonya geyeena, era otuwonya ennyanja ey'omuliro, tusobole okgenda mu ggulu tubeere mu bulamu obutaggwaawo, obulamu obw'olubeerera. Naye bwe tumala Mukama Yesu Kristo wamala otuwonya egeyeena n'ennyanja ey'omuliro, ne tuba nga twolekedde ekkubo erigenda mu ggulu, kati ate tutandika okulowooza ku biseera byaffe tunaabeera mu ggulu, tunaabeerayo tutya? Kuba omala okumanya nti munda mu ggwe Mukama akutaddemu omwoyo gwe, era Mukama akulaza obubonero nti ggwe oli wagenda mu ggulu, ng'era naawe okimanyi n'engeri gy'otambulamu naye, enkolagana yo naye oba okimanyi munda mu ggwe, kubanga oba omanyi w'otuuse naye, oba omanyi kwegamba obulamu bwe buyimiridde, gwe enkolagana yo ne Katonda. Ekyo buli omu Mukama akimulaga, oyo alina enkolagana naye. Ekyo Mukama kyasookera ddala omulaga, ensobi weeri oba n'amulaga yeenenye oba ekintu bwe kityo. Tujjukire mu ggulu waliyo emitendera esatu, ng'omutendera ogusooka, abo abanaabeera mu ggulu, omutendera ogusooka gwe gw'abo abagenda okwakaayakana ng'enjuba, abagenda okwakaayakana nga Mukama waffe Yesu Kristo, abo abagenda okufuga naye,
abo abagenda okubeera bakabaka naye nga Mukama waffe Yesu Kristo ye kabaka w'abakabaka, be bagenda okubeera ku ddaala erisooka waggulu, nga be abanoonya Mukama nga bannabbi Musa, Elijah, Jeremiah ne bannabbi bonna abanoonya Mukama nga Enoch. Be bagenda okubeera ku ddaala erisooka, ng'era ku ddaala eryokubiri beebo abagenda okuba nga baakaayakana ng'emmunyeenye. Be bagenda okubeera mu ddaala eryokubiri ng'abo be baatambulira mu kuyitibwa kwabwe wano ku nsi, nga mu bulamu bwabwe ku nsi baatambulira mu kuyitibwa kwabwe, nga tebaanoonya Katonda kutuuka ku ddaala liri ng'eri abannabbi Musa, Aburahamu nga Enoch, naye nga nabo baatambulira mu kuyitibwa kwabwe, be bajja okubeera ku ddaala eryokubiri. Kati abanaabeera ku ddaala eryokusatu beebo nabo abaasobola okugenda mu ggulu naye nga tebaatambulira mu kuyitibwa kwabwe wano ku nsi, naye nga baasobola okuwaayo obulamu bwabwe ne balokoka. Mukama waffe Yesu Kristo ne bamukkiriza mu mitima gyabwe era ne beewaayo okutambulira mu butuukirivu n'okwenenya nga waliwo ensobi ekoleddwa. Be bajja okubeera ku ddaala liyinza okugamba nti lisembayo wansi. Naye nga weewaawo ng'ebyo byonna biriwo ebityo, ate era Mukama atulaga nti mu ggulu buli omu ajja kuweebwa okusinziira ku ekyo kye yakola. Buli omu ajja kuweebwa okusinziira ku ekyo kye yakola. Bayibuli bwetyo weetugamba buli omu ajja kuweebwa okusinziira ku ekyo kye yakola. Ekyo tukisoma mu kitabo kya Revelations, kitabo ky'okubikkulira, chapter 22 verse 12. Buli omu ajja kuweebwa okusinziira ku ekyo kye yakola. Ate nga buli omu, Bayibuli era etulaga nti buli omu wano ku nsi obulamu bwe, kuba kati njogerako bakkiriza abagenda mu ggulu, abalonde benjogerako abagenda mu ggulu, ng'olwedde wayiseewo dda okimanyi ogenda mu ggulu, kati abo benjogerako. Kuba ate woba ogenda mu ggulu era olina okulowooza mu ggulu onaabeera ku ddaala ki? Tetulina kukkiriza Yesu Kristo ne tukola bukozi kulaba nga tutambulira mu kkubo lye, wabula tulina okunoonya tulabe nga twezuula okuyitibwa kwaffe kweki, era tutambulira tutya mu kuyitibwa kwaffe, era tuyinza tutya okusukkuluma ku ddaala eryo, kubanga tujjukire waliwo ebirabo bya Mwoyo Mutukuvu 9, naye ate waliwo okusukkuluma ku birabo bya Mwoyo Mutukuvu 9 ate n'odda ku ddaala eriddako ery'emyoyo 7 egya Katonda. Ebirabo bya Mwoyo Mutukuvu 9 bye biringanga kwegamba by'oyinza okuyitanga oba nga wonaalaba ensulo y'amazzi ereeta amazzi ag'obulamu. Ekyokulabirako kyenyinza okukuwa kitwale nti ebirabo bya Mwoyo Mutukuvu 9 yeringa ensulo y'amazzi ag'obulamu. Kati ate emyoyo 7 egya Mukama gwe gulinga omugga ate ogw'ensulo okwegamba ogw'obulamu, naye nga ebibala bya Mwoyo Mutukuvu 9 ate eringa ensulo ereeta empolampola ng'ate si nnene ng'omugga. Kati obulamu bwaffe buli omu Mukama yabuwandiika mu kitabo nga tetunnajja wano ku nsi. Kati bwe tunaagenda mu ggulu, Mukama agenda kuggyayo ekitabo ekyo alabe obulamu bwaffe engeri gye tubaddemu wano ku nsi, abo abalonde, alabe ne mu kitabo obulamu twabutambuza tutya, tweyisanga tutya, era ageraageranye n'ekitabo we yabuwandiika, kuba tujjukire Mukama awandiika mu kitabo. Mukama ayogera na buli omu. Tujjukire mu Bible Mukama ng'ayogera ng'agamba nakumanya nga tonnazaalibwa, nga tonnabeera mu lubuto, nakumanya. Kubanga obulamu aba yawandiika mu kitabo. Kati ate nga mu kitabo kino kwegamba asasula omuntu okusinziira yatambulira atya, okusinziira nga bikwatagana n'ebiri ebyawandiikibwa mu kitabo. Okuyitibwa kw'omuntu okuba kwawandiikibwa mu kitabo tekitegeeza nti buli omu alina kubeera oba katugeze mubuulizi oba nnabbi oba pasita oba musomesa oba mutume. Omuntu oyinza n'okuba nga wayitibwa, katugeze nga gwe wayitibwa
kulabirira famire yo n'abaana bo balabirire bulungi, naye nga mu kubalabirira okwo naawe oyina ekisa ekyenjawulo nti mu kubalabirira okwo Mukama olunaku olusembayo agenda kukulaga nti okwo kwe kwali okuyitibwako, era nga mu kubalabirira obulungi ne famire yo oba okukola bizinesi yo bulungi, nga okuyita mu ekyo enkumi n'enkumi z'abantu zaakwatibwako ne zifuna emirembe mu mutima, era ne kibaleetera okujja eri Yesu Kristo nga bayita mu ekyo gwe kye wakola. Nga sigamba nti wabuulira abantu enjiri ne balokoka, sigamba nti oba wakola ekintu ekyefaananyirizako oba emirimu gy'obuweereza, naye nga obula okuyita mu ekyo ekirabo Katonda kye yakuwa, enkumu n'enkumu z'abantu zaakwatibwako ne bafuna emirembe n'essanyu n'okwagala kwa Katonda mu mitima gyabwe, ng'era kwe kwali okuyitibwako, ng'era kyali kyawandiikibwa mu kitabo nga tonnaba kujja ku nsi, nga tonnabeera mu lubuto lwa muzaddewo. Kino kirungi nakyo tubeere nga tukimanya nti okukola ebirungi kirungi, naye tulina okwezuula tulina kuyitibwa ki, era Mukama ki kyatwagaza tubeere, ensigo kijja tuteekamu. Ensigo nnyingi, omuntu ayinza okuwa ensigo n'otategeera eno nsigo yaaki, naye okutegeera ensigo eyo gye bakuwadde yaaki, ogisimba busimbi mu ttaka. Kati w'ogisimba mu ttaka n'ekula, olaba ekibala ekivuddemu n'omanya ekitegeeza eno ensigo gye bampadde ya muti gwa apple, n'omanya saasobodde gitegeera kubanga apple mbadde sigimanyi. Kati naffe ensigo ya Katonda etulimu, ensigo ya Katonda ekulimu ogitegeera, goberera ebyo Mukama Katonda bye yatulagira. Yagala mulirwanaawo. Mukama yatugamba etteeka eryo erisinga obukulu, yagala mulirwanaawo nga bwe weeyagala. Yagala Mukama Katonda okusinga ebintu ebirala byonna. Ekyo bw'onaakikola, olwo eri ensigo Katonda gye yakuteekamu, oba ng'agisimbye mu ttaka oba ogisimbye mu kigambo kya Katonda, ekyo kye kigenda okuleetera eyo ensigo Katonda gye yakuteekamu ekule yeeyoleke, otegeere ekitegeeza Mukama kwe kuyitibwa kwange kwe kuno kwe yampa. Mu kugoberera amateeka ga Mukama Katonda, ensigo eri eya Katonda etulimu ebeera efukirirwa amazzi ag'obulamu, ekigambo kya Katonda, era ejja kukula osobole okulaba okuyitibwakwo kwe kuliwa, kubanga kyawandiikibwa. Bwe tusoma mu kitabo kya Zaabuli chapter ya 56 olunyiriri olw'omunaana, ne tusoma ne mu Yobu 19:23, wonna watulaga nti Mukama obulamu bwaffe yabuwandiika mu kitabo. Ate era abo abagenda mu ggulu tujjukire nti waliyo okusala omusango. Already abali mu ggulu kwegamba Katonda ng'akusalira akuwe okusinziira ku ekyo kye wakola, nga sigamba nti abagenda kukutwala mboba kwegamba ogenda eri ewabali abatagenda mu ggulu, nedda, wabula ng'awa ebirabo. Waliwo ate gye tuyita judgment seat of Christ, kwegamba waliwo entebe ya Mukama waffe Yesu Kristo naye kwasalira emisango. Eyo nayo gyeri entebe ya Mukama waffe Yesu Kristo kwasalira emisango egy'abo abanaabeera mu ggulu, abatagenze eri mu nnyanja ey'omuliro naye abali mu ggulu, ng'eyo entebe kwasalira atandika okugaba okusinziira ku ekyo omuntu ky'oba wakola. Ebyabo abalonde bokka, nabo buli omu ajja kumira mu maaso ge, wadde olwedde bali mu ggulu, buli omu amuwa okusinziira ku ekyo kye yakola. Yeyo entebe eyogerwako mu kitabo kya Romans chapter 14 verse 10 ne verse 12. Kubanga era we tusoma mu kitabo kya 2 Corinthians chapter 5 verse 9 verse 10 ne verse 11, watulaga nti ekigendererwa kyaffe kusanyusa Mukama Katonda mu mubiri guno oba mu mubiri ogunaddako. Bino ebigambo byogerwa nga byolekeddwa abo bokka abalonde, oba abo abeewaddeyo okunoonya Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Tujjukire Yokaana chapter 5 verse 22. Bayibuli etugamba Katonda kitaffe tewali gwasalira musango, wabula obuyinza bwonna obw'okusala omusango yabukwasa omwana we. Ate ffenna tuli bakozi, ffenna abalonde era abaayitibwa, ffenna tuli bakozi mu bwakabaka bwa Katonda. Kyova olaba 1 Corinthians chapter 3 verse 10 egamba nti omu
ate omu yasima omusingi oba ateekateeka omusingi omulala n'azimbira kwogwo. Leero omuntu gw'obulidde enjiri ate omulala amusanga n'amuzzaamu amaanyi, omulala n'amusanga ate kwegamba n'ayongera okugabana naye. Naffe omulala oluusi yatubuulira ne tulokoka ate ne tugenda wala ne batubuulira ne batuzzaamu amaanyi. Kwegamba buli omu ayamba munne, oli yasima omusingi ono n'ayongerezaako. Ffenna tuli bakozi mu bwakabaka bwa Katonda, ekigendererwa kuyambagana, ffenna tugende mu ggulu, emyoyo egyo gigende mu ggulu, gireme ggenda mu geyeena. Ffenna tukolere wamu. Ate n'ekintu ekirala kye twetaaga okumanya nti Bayibuli etugamba mu kitabo kya 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, Bayibuli etugamba nti mu nnaku ezisembayo wagenda kubaawo kankiyite okugwa. Bayibuli yeekiyita fall away, okugwa okwabo abantu abamanyi Katonda bagenda kugwa. Bayibuli wetugamba era ne bakiddamu ne mu kitabo kya 1 Timothy chapter 4 verse 1 verse 3 ne verse 4. Wagenda kubaawo okugwa okw'amaanyi, abantu abadde bamanyi Katonda baggwe. Ekyo tulina okukyewala. Kyovula Mukama atulabula mu kitabo kya Jude, Mukama atulabula mu kitabo kya Jude wolabawo verse 21 ne verse 24. Mukama atugamba tutambulire era twekuumire mu kwagala kwa Katonda. Tutambulire era twekuumire mu kwagala kwa Katonda, kubanga Matayo chapter 7 verse 21, Mukama agamba si buli omu agamba nti Mukama Mukama ajja kuyingira obwakabaka bw'eggulu, naye abo bokka abakola ekyo Mukama kyagala kikolebwe. Era agamba bangi. Wetulaba Matthew chapter 7 verse 22 okutuuka ku 23, agamba bangi bajja gamba twagoba emizimu era ne tuwa obunnabbi mu linnya lyo, naye Mukama waffe ajja gamba sibamanyi era saabamanya. Kakati omuntu atuuka okuwa obunnabbi n'omuntu atuuka okugoba emizimu mu linnya lya Yesu Kristo, omuntu oyo aba alina enkolagana ne Katonda. Naye kati Mukama agamba bangi, si batono naye bangi, ajja gamba teyabamanya. Agamba bangi teyabamanya. Kyenvudde nkugamba nti Bayibuli etulaga mu kitabo kya 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 n'ekiddamu mu kitabo kya 1 Timothy chapter 4 verse 1 verse 3 ne verse 4 n'ekiddamu nti wajja kubaawo okugwa, abamanyi Katonda bajja ggwa. Kuba oyinza okwebuuza kinajja kitya abantu abagoba emizimu awaaba obunnabbi Mukama n'agamba sibamanyi. Mukama agamba ng'olunaku olusembayo terunnatuuka wajja kubaawo okugwa, naye ekyo bino mbireeta tubyewale. Ggwe nga kinoomu omanye nti okugezesebwa kujja kutuuka ekiseera nga bangi bajja ggwa, naye kwegamba Mukama atulabula tuleme kubeera, kwegamba twongere okwenywereza mu Katonda, kubanga 1 Corinthians chapter 8 verse 3 etugamba oyo yenna ayagala Katonda y'oyo amanyiddwa Katonda. Ate era mu kitabo kya Yokaana ekyokubiri awo wetulaba chapter 1 verse 6 etugamba nti okwagala Katonda kukuuma biragiro bye. Okwagala Katonda kukuuma biragiro bye. Ate era mu kitabo kya Ezekiel chapter 18 verse 24 Mukama atugamba nti omuntu oyo atambulira mu butuukirivu bw'ava mu kkubo ery'obutuukirivu ajja kufa. Ate atugamba mu kitabo kya 2 Peter nti kitabo kya 2 Peter chapter 2 verse 21 atugamba nti kyalibadde kirungi oyo eyamanyaako Katonda, kyalibadde kirungi singa waakiri teyamumanyaako, kubanga ate ekibonerezo ky'oyo eyamanyaako Katonda n'amutegeera ate n'ava kwegamba n'aseerera n'agwa, ate ekibonerezo ky'amaanyi. N'olaba mu Luka chapter 12 verse 47 ne 48 oyo eyategeerako Katonda ng'oli eyo muganda wange ng'owulira nga Mukama kwadde akakisa n'omutegeera n'owulira eddoboozi lye
n'omanya Mwoyo Mutukuvu n'omumanya ng'owulira eddoboozi lye. Mukama atugamba nti singa ate ogwa n'odda emabega, gwe ekibonerezo kyo ky'amaanyi nnyo, ekibonerezo kyaffe ate ky'amaanyi nnyo, kubanga ate ffe tufunye ekyenjawulo abalala kye bawakanya, kye batategeera, ekibabuzaabuza. Kino kirabo okuva eri Katonda. Naye Mukama agamba singa ate ggwe odda emabega, singa tudda emabega, Mukama agamba ate ekibonerezo kyaffe kye kigenda okusukkuluma mu by'abalala bonna, kuba ffe tuba twamumanya, aba yabikkula amaaso gaffe ne tumumanya. Kubanga tujjukire mu kitabo kya Jude chapter 18 verse chapter 1 verse 18 ne verse 19. Jude chapter 1 verse 18 ne 19. Mukama agamba bangi balijja ne batwawulayawulamu, naye baliba bali ku nteebereza yaabwe nga tebaliiko mwoyo. Kino nkyogera nkikulage gw'aleyawuliriza. Bw'obanga omanyi eddoboozi lya Katonda, Mukama akwadde akakisa omumanya, bino mbikubuulira obimanye. Bayibuli egamba olunaku olusembe nga terunatuuka wajja kubawo okugwa, bangi bajja ggwa. Naye Bayibuli era etugamba mu 2 Peter chapter 2 verse 21, kiba kirungi oyo yamanyaako Katonda singa teyamumanyaako, kubanga ate ekibonerezo kye ate kisukkuluma ku by'abalala, kubanga yafuna omukisa. Kuba okuwulira eddoboozi lya Katonda mukisa, okumanya Katonda mukisa, kisa kya njawulo. Okumanya Katonda aba kutaddeko kisa kya njawulo. Kyovula Mukama atulabula atugamba twekuumire mu kwagala kwa Katonda, tutambulire mu kwagala kwa Katonda, tuleme kubeera mu kugwa okwo, tuleme kubeera bamu kwabo. Bwe twekuumira mu kwagala kwa Katonda, kwagala kwa Mukama Katonda Yesu Kristo, ffenna tutambulire mu kwagala kwe, tuleme kuva mu kkubo eryo, wabula tugende mu kwesiima kwagala kwe. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya, tutambulire mu kwagala, twagale muntu munnaffe, twagale Katonda, tusabire abawakanya. Oliwo aba akuwakanya, gwe tobifaako, gwe kola mulimu gwe, buulira ekigambo kya Katonda. Gwe buulira ekigambo kya Katonda, olunaku olusembayo ojja kufuna empeera yo. Oliwo aba teyakkiriza, gwe empeera yo ojja gifuna, kuba omulimu oba wagukola, empeera yo ojja gifuna. Mukama bakuume, tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Ekyo kyonna Mukama kyakukkiriza okukola, ng'oli eyo ng'okikola okitaddemu okwagala kwo, kikutte kwegamba ku mitima gy'abalala mu ngeri ennungi, kirese eddembe n'essanyu mu mitima gy'abalala. Ekyo kyennyini Mukama asobola okuyitamu ekyo n'akuwa empeera yo ennungi, n'akuwa empeera yo ennungi. Lwoleza omulimu gwo gwagazisa abalala, ate kola omulimu oguweesa Mukama Katonda ekitiibwa. Kwalibanga kwe kuyitibwako, kuba Mukama akukkiriza okukola ekyo. Toyinza kukola ekyo nga Mukama takukkiriza. Toyinza kufuna kwagala mulimu gwo n'ogulowoleza n'ogwagazisa abalala. Mukama yaba akikutaddemu, tebuba busobozi bwaffe. Era ekirabo omuntu kyalina wano ku nsi ne mu ggulu ajja kikozesa ku lw'okuwa Katonda ekitiibwa. Mu kirabo ekyo kyennyini ajja kwegamba Mukama ajja kuweebwa ekitiibwa olw'ekirabo ekyo. Okikozesa wano ku nsi ate era ne mu ggulu. Omuntu osobola okuba omutume, naye ng'obutume bwo Mukama yabukuwa mw'ogwo omulimu gwo, oyite mw'ogwo omulimu oleete essanyu n'emirembe mu mitima gy'abantu, abantu bafune essuubi, wabeerewo obutebenkevu. Omulimu gwo Mukama ayite mw'ogwo akwate ku nkumu n'enkumi z'abantu, nga tobuulidde enjiri naye nga essanyu n'emirembe egijja mu mitima gy'omuntu ng'awulidde ekigambo kya Katonda, naawe nga gijja nga Mukama ayise mw'ogwo omulimu gwe yakuwa. Kuba Mukama ye Katonda eyatonda ensi eno. Ebyo byagala okuteeka mu bitundu ebirala oluusi asobola okukiyisa mu ggwe, ekirowoozo n'akikuwa n'okizimba n'akuwa obusobozi, ate n'osobola okukitambuza mu balala. Naye nga Katonda akikoze, naye ng'akiyisizza mu ggwe, ng'akutumye, kati naawe ng'oli mutume mu ngeri eyo. Mukama bakuume, tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya, tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Okusaba mu mutima kirungi nnyo. Okusaba mu mutima kyekigenda okusembeza ewa Katonda, kyekigenda okusembeza okumpi ne Katonda.
obeere ng'osaba ng'oga Mukama nzigyamu by'otayagala, nteekaamu omwoyo gwo, okwagala ko n'obulamu bwo. Ekyo kye kigenda okukusembeza kumpi ne Mukama. Buli lw'oba ng'okisaba mutima, Mukama gy'akoma okuteekamu omwoyo gwe, obulamu bwe n'okwagala kwe, otandika okufaanana abali mu ggulu. Era olunaku lumu ojja kuba osaba otandika okuwulira obuwoowo obulungi obw'ebimuli. Obuwoowo osobola okuwulira n'omanya ddala buno obuwoowo sibuwulirangako ku nsi. Ekintu ekitali ku nsi bw'okiwulira oba n'okiraba otegeerawo kino ekintu si kya ku nsi eno, era omanyirawo kino ekintu kivudde mu ggulu. Olabira ddala waakiri oyinza okusooka n'okitya n'okitegeera luvannyuma, naye nga oba wategeereddewo dda nti omutima gwo gukulaga ekintu ekyo si kya kuno ku nsi. Oluusi oyinza okuwulira amaloboozi amangi ng'ag'abantu enkumi n'enkumi nga bayimba ng'abali ewala, amaloboozi ago ng'ajja geeyongera. Buba bubonero nga Mukama akulaga olina w'otuuse, osemberedde okumumanya, naye nga ojja osaba mu mutima, ng'osaba mu mutima ng'oga Mukama nzigyamu by'otayagala, onteekemu omwoyo gwo, okwagala kwo n'obulamu bwo. Obulokozi bwa kinnoomu. Oyinza okubeera mu bantu abangi ne bawakana ne bakola ki, naye n'oyo awakana munne ajja kuyimira mu maaso ga Katonda ng'ali bw'omu, nga tali mu abo abantu bonna bawakanira. Era ku olwo ekyo ekituufu ky'amanyi mu mutima ddala kiryeyongera okweyoleka gy'ali, kuba n'omuntu gw'olaba akaayana munne mu mutima gw'amazima agamanyi, era bwadde eri n'atuula yekka amanya mu mutuufu kye njogedde kisaanidde mu maaso ga Katonda oba tekisaanidde. Mukama abakuume.